somesa owulira otya era kikyewenyumiriza mutabani ekitone ky'ekyokuyimba kyenyumiriza ki ebikyuse mu bulamu bwo okuva Gravity yatandika okuyimba Katonda yamuwa ekitone ky'okuyimba twogera ku mpisa za Gravity zakyuka watula wansi n'omubuulirira wamubuulirira kaki bwowa mutabaniwo agenda mu maaso asanyuwa abasikiriza n'abayanyiza bamusanyu ne mulaba ng'akaaba mu kamera kikyakuyisa kitya naffe twakaaba namwe mwakaaba oyakaaba mu kamera omusajja omukulu okaaba tuba tuliza ebigambo byali bingi namukama kakyamwaddemu essanyu mukama amwaddemu essanyu kyekyakukwata kola naawe amaziga ne gajja kyekyakukwatako bamuvuma bwebiyimba byakuba tebiyina mugaso ate ffe byetulyako byebitulabirira maama nga tonnayitamu nange nina ekintu kyembadde nsaba kyenjagala okusaba maama wange akwagala nnyo bamuyita mukyala Yona Jane badde nsaba tufuneyo akafaananyi ne maama wange aliwaze ate nze wendi tusobole okwepiica maama jangu batukuba akafaananyi maama ndowooza olaba mutabani wo naye mwebale kujja nga muli bangi bwe muti okuwagira mukwano gwaffe nange ngenda kumuwagira ate twagala okuwagira abayimbi n'etteeka nze ndi mumima omutwe erya corporate law twagala abayimbi basobole okufunamu mu mulimu gwabwe mbasuubiza nti mu gavumenti eno gye tulimu mujja kufunamu ng'abayimbi katulinde maama Yona Jane bale njagala munyumirwe ekyovola basaagala kwogera bingi njagala munyumirwe ate njagala n'okulagira poliisi munyumirwe paka saawa meka banyumirwe paka saawa meka paka mwenda munyumirwe paka mwenda badde mbakekkereza nga negenda kusobolera omuziki ogwaddala oba tolina abayimbi olabye neesobolera ekintu kino okyesobolera tezikukweka ennyimba tubadde twakatandika ate nga n'abayimbi bakyaliwo abakabi bale nazze ne Kamiliyoni ye nga sinamulaba Kamiliyoni tagenda kuyimbirako Kamiliyoni muganda wange era waali nze tubadde nakasongola oluvuddeeyo ntandise butandise olugyemu Gomesi netandikirawo noteekamu eza pate aliwo amaama amwekimire Energy gone. Respect. Mama jangu watukuba akafaananyi mbona ulangasabi kozi wakafaananyi ngonzikirize kana kafaananyi katwale omanyi bazadde baffe baba n'ebirooto
ofunanga omukisa okituukirizanga. Abantu bale bagamba Omutujju emikisa agijja wakajoyina jjeeni. Mututere ekishani. See? Nice. Are they ready? More fire, more fire. Nachi! 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 Properties yefeba kabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo kwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza na kifuma kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu 5 ku 10 ku miliyoni 6 namalirika kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu tulina poloti ebugema okulira n'emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka. Runesta Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsange ba ku namba 0752 87 15 15.